إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، في رواية النسائي وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza wakitiibwa Allah abukeesezza nga tuli balamu, abuwongeezezza n'okubuzibya, era nga tukyali mu bitonde by'ebiramu. Yalayira Allah mu suratul Inshiqaq n'atugamba nti wallayli wama wasaq, wallayli wama wasaq. Allah yalayira obudde obw'ekiro bwe bubeera nga buzibye n'okukunira kw'ekiro ekyo. Buli enjuba lw'egenda, buli enjuba lw'egolooba, obudde ne buziba, Allah yagamba nti waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara ma'aasha. Tuteekerawo obudde obw'ekiro n'abwambaza ekyambalo ekiddugavu tusobole okubeera nga tuwummuliramu. waja'alna nawmakum subaata. Kyewuunyisa, mulimu ebitonde bya Allah ebimu obudde buli we buziba ate bo bubeera bukya buki. Kati Allah okulayira obudde obw'ekiro nga bukunidde, kiba kitegeeza nti ensonga gy'alayirako nkulu. Kutambula kw'obudde obw'ekiro n'obw'emisana la aya, kabonero eri buli mutonde yenna Allah gwe yatonda. Okula muvubuka munnange, olowooza ki mu kukula kwo? Olowooza odda buto? Gwe baazaala mu 2000 olwaleero alina emyaka emeka? 24. Gwe baazaala mu 1990 olwaleero alina emyaka emeka? 34. Obuzaako emyaka 60 okongole 40, Allah bw'aba akuwadde obuwangazi. Kiki ky'olagawo mu myaka gyo? Kiki ky'olagawo ky'ogamba nti kino tukole nga tukolera mu ambuleera ya Busiraamu? Kubanga Allah yatugamba nti wal aqibatu lilmuttaqiina, enkomerero y'abaddu abatya Allah. Mu buvubuka bwo kibeere eky'okwenyumirizibwamu kyo nti watiramu Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaha. Mu buvubuka bwo ng'ebikunyumizibwako, ebikwogerwako, ng'abakulaba bakumanyiiko Obusiraamu si buyaayi. Kubanga singa bunaakumanyibwako tomanya mu maaso ebijja. Tetugaanye abantu bakyuka
naye omuntu asobola okubeera nga yali muyaaye Allah n'amuwa hidaaya n'aluŋŋama naye kizibu nnyo abantu abamulaba okukakasa nti ddala buyaaye yabukola atya yabubwamu era akolawo kati agamba nti tolaba kukyamulimu. So tukyali bannamukisa nti enkuyege zikyatukubira enduulu. Teriyo olunaku singa kubeera luzito nga lukaawu olunaku Allah yatugamba nti wattaqu yawman turja'una fiihi ila Allah. Tannyo olunaku Allah lwalisalawo nti oteekeddwa okulipootinga gyali. Allah yasiima tubeere basiraamu. Mukibuusabuusa nga bw'onaalaba nti omuganda wa wano singa kabaka asiima n'amuwa obwami omusanga ayita kuli agamba nti nze gw'olaba wano ssebo okumanya ng'embuga bammanyi n'obwami baakoze batya bampadde obwami ssebo ndi mwami wa kabaka. Muntu aba musanyufu nnyo ng'aweereddwa obwami obanga nga kabaka asiimye okubaako ne kyamuwa. Ate butya ggwe, ate butya nze, lwaki tosanyuka nga Allah yakusiimira obusiraamu yakugamba nti waraditu lakum al-islaama diina, basiimidde abange mubeere basiraamu. Enkola gye muba mutambulirako mutambulire mu nkola ya busiraamu. Siraamu bulina enkola yaabwo, si kulya okulya bwatugamba nti sammi llaaha soma erinnya lya Allah wakul biyaminika liisa omukono ogwa ddyo wakul mimma yaliika yekyo ekikuli mu maaso go. Si kukwata biwuma nga ddyo yasala kono nga yakola atya anti tukoppa bazungu. Obusiraamu bulina enkola yaabwo. Si kutambula ng'ali mu seppulingi oba ng'ali mu olubege anti gundi ogolaba atambula atyo muniga. Lukumaani bwe yali agamba mutabani we yamugamba nti wala tamshi fil ardi maruha, tutambula ku nsi nga weeyagalayagala maruha innaka lan takhliqa al arda wa lan tablugha al jibaala tuula. Tojja kuleeta lunyaafa ku ttaka so ate tojja kuwambwa kwenkana lusozi. Al-mukaalama enjogera siraamu amala gwogera ati wa idha khatabahum al-jaahiluuna qaalu salaama. Bw'asanga atalina kyamanyi mu kumukaayuukira yamuddamu mu bukkakkamu. Naye osanga subhanallah osanga omusiraamu ne muganda we omusiraamu nga bonna balinga nga bwe baatuningira waggulu. wala tusahhiru khaddaka linnaasi, nga toboggokera bantu. Busiraamu bukuyigirize toboggokera bantu, tobeera wabbogo. Kuwasa siraamu bwatuyigiriza waraditu lakum al-islaama diina. Ma'a al-asafi shadiid singa okwenyamiza n'okunakuwaza ate ffe tulabanga eddiini yaffe etajjula, tuteekeddwa okwewolako eri abalala nga tulabanga be bali ku kituufu ate ffe tugibikike mu waffe so nga ate bo be bandikoppe ku baani ku ffe. Oli wa mukisa kubeera nti olina ekyebbeeyi. Gwani Allah gwasiima okuwa obusiraamu? Gwani nkuwadde ekyokulaba gamba nti olaba osanyuka olw'okusiimibwa kwa Ssaabasajja Kabaka Magulunnyondo Kyukyulukoma n'atawetwa ng'akuwadde obwami. Lwaki tosiima na kusanyuka kubeera nti mu bangi mu nkuyanja y'abantu Allah yakusiimira obusiraamu? Bwe tunaabeera abasiimu wakitiibwa Allah byonna ajja bitukolera.
kubanga kwe tuli twajjira ku program. Tegereka program eyo bw'enaabeera eweddewo, program ng'eweddewo, program yo neeyangireyo mulala, kwe kujja okubeera kusitula. Tewajja kubaayo program ndala, era ezijja okubeerawo oluvannyuma lw'okusitulaakwo bajja kuba bakukolera nkolero. Wallahi wajjira ku program, onaawangala otya, onaalya ki, obulamu bwonna Allah yabusamalayiza, gwakwagalamu ekintu eki kumutera kumusinza. Bye bigambo bye tulaba nti omuntu alina obusiraamu buno biki byafuna. Kubanga oli ayinza okulaba, manyi muntu abuuza nfunirawa, funirawa. Bw'amanya okumanya waafunira, olwo nno omusanga ataddemu amaanyi. Buli bw'omanya amagoba g'ofuna mu mulimu gw'okola, bakusanga nga n'okwebaka tokola otya. Tubulaba nga abaasuubula Allah be yasiimira kino baategeera nti balina kkula. Wa bil ashaari hum yastaghfiruuna. Ne mu biseera eby'amalya ga ddaaku tebeebakanga, baabeerangamu ayi Allah tusonyiwe, ayi Allah nsonyiwe. Baabeerangamu Allah tusonyiwe. Tatajaafa junuubuhum ani al-madaaji' yad'uuna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Bawankawankakira. Gwe wankawankakira ki? Baalinga bawankawankakira ekisinga okubeera ekibbe, si duniya la. Wallahi ne bukeera ku makya Allah n'akunaaza edduniya mu kifuba, aba akutaasizza kinene. Allah n'akunaaza edduniya mu kifuba. Ate ekyewuunyisa Allah bw'agikunaazaamu, ate edduniya yejja ekugoba. Gyewuunyisa edduniya n'enaabuuka n'eva mu kifuba kyo, ate yejja ekola etya? Wallahi yejja ekugoba. Oba olimba nedda. Bigambo bya Mubaka sallallahu alaihi wasallam. Twasembayo okulaba mu bulungi bw'obusiraamu buno bwe tulina n'ekigambo ekinene kye tulina. Twalaba nti kyanguyiriza omuddu okukola obulungi n'okubeera ng'alekayo ebitamwa. Yedduwumba sallallahu alaihi wasallam gye yatuyigiriza omuntu gy'ateekeddwa okusaba nti Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayraat. Allah nkusaba ompe nga mu byenkola mu bulamu bwange nkola bituufu, birungi by'oyagala. Wa tarka al-munkiraat, nga ndekayo ebitamwa. Olwaliro abantu bye bettanidde, bantu bakola ebitamwa Allah by'atayagala, bidhannihim, n'endowooza zaabwe ti mwana wattu fiihi khayra, mwe muli obulungi. Bidhannihim, balowooza nti ebyo bye bakola mwe muli obulungi. Kimuyambako okubeera nti kimuyisa mu mitawaana. Falmukhlisu lillah, omuntu akola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, fi imaanihi, mu bukkiriza bwe, wa tawhiiduhu, n'okwawula kwe kwayawulamu Allah, takhafa alayhi ta'at, kimumalira gyali okubeera ng'agonda n'okubeera ng'akola ebyo by'asuubiramu empeera, lima yarju min thawaabi rabbihi wa ridwanihi, okukola ebyo by'asuubiramu empeera eri omulezi we Allah n'okubeera nti amusiima, n'okubeera nga kimwanguyira gyali okulekayo n'okwesambya omutima gwe ebyonoono olw'okutya min sakhtihi wa iqaabihi, obusungu bwa Allah. Bannange tetubusobola. Obusungu bwa Allah
teri yabusobola nga yabumutaddeko. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba nti rida llahi fi rida alwalidaini, Allah bw'asiima, okusiima kwa Allah kuli wamu n'okusiima kw'abazadde abo. Wa sakhti llah, n'obusungu bwa Allah fi sakhti alwalidaini, buli wamu n'obusungu bw'abazadde abameka. Tubagamba nti oyo aliko ekikulimo ky'abazadde be, oyo ate kikwata mwana wattu. Ekikolimo kya Allah kiri wamu n'ekyo. Weewalanga nnyo muzadde wo okukolimira, weewalanga nnyo bw'abanga bakyali balamu muzadde wo okukolimira. Bangi muffe tuyinza okubeera nga natiihu fil ard, tubungeeta mu nsi olw'okubeera nti tuliko ebikolimo by'abazadde baffe nga tetumanyi. Bw'abanga bakyali balamu, genda gye bali obagambe nti nsaba kunsonyiwa maama, nsaba kunsonyiwa taata. Abeere musiraamu oba si muti, si musiraamu. Mu byo omuntu yenna alina obusiraamu, alima kalimatu tawhid, kalimatu la ilaha illa Allah, mu byenkizo bye kirina anna tawhid, mazima ddala okwawula Allah, idha tamma, singa kujjuulirira, wa kammala fil qalbi, ne kubuna mu mutima, kujjudde ne kukola kutya, ne kubuna mu mutima, wa tahaqqaqa tahaqquqan kamila, wa tahaqqaqa ne kukakata oba ne kikakata olukakata olujjuvu lwe luliwa bil ikhlaasu tamma, n'okulongoosa okujjudde, ng'olongoosereza jalla wa ala Allah, ng'olongoosereza jalla fa innahu yasiru alqalil min amalihi kathira. Otuuka ekiseera nga omulimu gw'okoze omutono, ate Allah akusasulamu kinene. Olw'okubanga ogukoledde ani? Wallahi ogukoledde Allah. Kigambo kino singa kibuna, kijjula ne kibuuna mu mutima gw'omwana Adamu, ne kikakata olukakata olujjuvu nga lulimu okulongoosa okujjudde. Saba Allah akinyambeko nammwe akibayambeko, okulongoosa okujjudde nga tonoonyaamu balala ku praisinga wabula Allah. Kikutuusa ku mbeera, mazima ddala kikutuusa ku kubeera nti omulimu omutono gw'okoze ate osasulwamu kinene. Si ekyo kyokka, watudaafu a'maalihi, n'okubeera nti okubisizibwamu mu mirimo gyo. 1 2 wa aqwaalihi, n'ebigambo byo ono abeera akirina n'akitambulirako, bighayri hasri wala hisaab, nga tokendeezeddwa wadde okubeera nti obalibwa. Ayo ba hadith egamba nti bighayri hisaab, egamba etya? Amakulu nti emirimu gyo gy'okola wakitiibwa Allah kubisizaamu, saate ebigambo by'oyogera, kalimataani khafiifataani ala lisaani thaqiilataani fil miizaan, subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al-aziim. Bigambo byogedde mu ngeri ya lusaago, bigambo bitono naye raba kye bigenda okukutuusaako. Athqalu fil miizaani, bigambo bizitowa ku miizaani.
ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض. kiddayo ekigambo kulongoosa bwe kiba nga kituuziddwa ku minzaani y'omwana Adamu mu mbeera nti kireetera okubeera nti kizitoya eggulu n'ensi wa ummaariha min jamii'i khalqillah kama fi hadith abi Sa'id المذكور في الترجمة وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب. ngabo jjoku kisanga bwe kyalambikiddwa mu hadithi ya abi Sa'id gyetwalaba emabega gyetwalabako emabega omuli ekigambo la ilaha illa Allah kyagamba nti Musa alayhi salatu wassalam yagamba Allah n'amugamba nti allimni shay'a, Allah wange njikirizayo ekigambo, njikirizayo ekintu, ng'ekintu ekyo adhkuruka nga nkujjukira nakyo, wa ad'uka bihi nga nkusabisa nakyo, wa ad'uka bihi nga nkusabisa nakyo. Allah kyava agamba wa ad'uka bihi qala qul ya Musa, Allah kyava mugamba gamba wange gwe Musa la ilaha illa Allah. Qala rabbi, kyava mugamba nti omulezi wange Allah kullu ibadik, bonna abaddu bo yaquluna hadha, ekyo kibakola ki? Kiboogera. Qala kyava mugamba nti ya Musa, wange gwe Musa, law anna samawati sab'a, singa eggulu omusanvu na byonna ebigirimu, ghairi wal ardina sab'a fi kiffa, ne babiteeka wamu n'ensi omusanvu wa la ilaha illa Allah fi kiffa, ne baddira ekigambo la ilaha illa Allah nakyo bakiteeka ku sayidi y'olubatu, maalat bihinna la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah ebisitula ebyo byonna kiba kitegeeza nti gwagirina toteekeddwa kuzanyisa kyolina. Ekirimu okuzitula eggulu omusanvu n'ensi omusanvu ne kibuna. Kati omuntu yenna akikoleramu byonna byabeera akikoleddemu, mwana wattu ojja kusanga ng'afuna kisava. allati wazinat 99 sijilan min adh-dhunub kulla sijil yablughu mudda basar, ekiyinza okubeera nga kikutuusa kubeera nti Allah akwejjeereza ku mazambi go na buli kigero kyenkanankana obuwambwa amaaso go gye gakoma. Wadhalika likamali ikhlasi qailiha, ekyo nno nga kituukibwako omuntu abeera akyogedde, singa ddala abeera akikakasa ng'akyogedde ku lwa Allah. Wa kam mimman yaqulaha, bameka sekagamba nti mubameka abakyogera la tablughu hadha almablagh, nga tebasobola kutuuka ku kigero ekifaanagana ku bwe kityo. Lwaki? liannahu lam yakun fi qalbihi min at-tawhid, bakyogera kungulu naye nga mu mitima gyabwe temuliimu kwawula, wal ikhlasu alkamil, n'okulongoosa okujjudde. Mathalan mithl wala qaribun mimma qama biqalbin hadha alabd. Ikhwani, baganda bange, obulungi bw'ekyo kye twetisse n'ekyo kye tulina singa kigezaako okubuna mu mitima gyaffe, abange kirina eddaala ekibeera nga mwana wattu kitusitula. Wa min fadail aidan, n'obulungi obuli mu kubeera nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah takaffala li ahlihi bilfathi wannasru fi dunya. Pozi muli mu bizibu wangi? Tetulina bizibu? Abali wano baleka tebabiina. Omuntu alina ekigambo kino, anna Allah takaffala li ahlihi,
Allah amalira bannannyini kyo bilfath, okubeera nga abaggulirawo, wannasr, n'okukola ki, n'okubataasa fi dduniya, ku nsi. Sooka oyazime nga bafumiitiriza bakifumiitirizaako. Agambye Seeka ti mu bulungi obuli mu kwawula Allah, mu bulungi obuli mu kubeera n'ekigambo la ilaha illa Allah mu byengezo bye kirina, anna Allaha ta'ala, ti mazima ddala Allah ow'ekitiibwa owa waggulu, takaffala li ahlihi, amalira bannannyini kyo bilfathi wannasr, n'okubeera nti abaggulirawo, n'okubeera nga abataasa fi dduniya, kuno ku nsi, fi dduniya, kuno ku nsi. Ate ffe tulabanga Allah baatannaba kuggulirawo, twegomba bali eri ba ahalu dduniya, bannanyini dduniya, betulabanga Allah bagguliddewo. Musa alayhi salatu wassalam ne Firawuna ye sitoola esinga okunyumizibwa mu Qur'ani. Lwaki? Olw'okubeera nti musajja Firawuna teyali mwangu. Ngaani? Ngaani gw'ogamba nti omusajja oyo si mwangu? Ngaani? Ng'oyo akujjidde mu bwongo. Kyajjojjo byaba Abamisiri, olw'okubeera nti yalina amaki, amaanyi. Allah n'amwogerako mu Qur'ani agamba nti wa Firawuna dhil awtaad, ye gye yali alina. Naye mu suratu A'raf tuli ku kigambo ekigamba nti abantu abalina obwenyini bw'okwawula Allah, Allah abaggulirawo ate era n'abataasa kuno ku nsi. Musa amala ogenda eri Firawuna amukoowole eri Allah, nga Allah bw'amugamba nti idhhabu ila Firawuna innahu tagha, naye faquula lahu qawla layyina. Genda eri Falaawo, ye yatwagga, yajeema. Naye bw'oba oyogereza naye bigambo bibeere bilayini, bigo. Oba oli awo neebuulirira, kubanga kijja omanyi kikola ki, kinyaga bitono. Yakkiriza? Nedda. Takuŋŋaanyizaawo awo abalogo, anti ffe tuddukira eri balogo batuyambe, si bwe guli? Tuddukira eri balogo batuyambe, mbeera gye tirimu yaaye bwowe, tukuŋŋaanyiza amajadu, tukoze tutya? Tebizoogedde ku mulembe gwaffe, byaliwo n'okukangakanga. Yababuuza, baamubuuza ne gamba nti ani anankwatira ku Musa ono? Amubuuza nti ogenda tukola ki, tukolera ki singa tumukukwatirako? Yabagamba nti mujja kubeera baminisita bange ab'oku lusegere. Nti kati mufune olunaku tukuŋŋaane, tumuyite, tuwolese. Tebajja. Musa n'ajja bw'omu. Bw'amala okujja obw'omu, Musa alayhi salatu wassalam, bajja n'emiguwa. Edda nga tukyasoma, twegombanga nnyo bamagiciani abo olw'okufuusa swiiti waabwe n'okugaaya amagirita nga bwe bagamira. Bafuuziza sente awo, bafuusa. Tebasuddeewo emiguwa, tegivuddeemu emisota. Ng'olwaleero bajjajja bakola ki ekikwewuunyisa? Genda okukeera ku makya emiguwa gye basudde wansi, fa idha hiya hayyatun tasaa.
temuvuddemu emisoto egitambula tegyekuludde gwe bw'obeera gwe nga gwe batumye ebyamu. Allah kyava agamba Musa waisuula omuggo wansi, bwe yagusuula wansi omuggo ate tegwavaamu essoto eddene, tegulidde buno anti nammwe mwajjiddemu ange eyo nange bakomekereza bagambye amanna birabbi Musa qaalu amanna birabbil alamin, tukkiriza omulezi w'ebitonde. Bakyabakkiriza bwangi abalogo. Fe olwaleero tulagawa wangi mu balogo. Amanna birabbil alamin, tukkiriza omulezi w'ebitonde byonna. Katonda waani? Rabbi Musa wa Harun, Katonda wa Musa ne Karun. Kyava abagamba omukulu qaala Firaun, kyava agamba nti amantum bihi qabla an adhana lakum, musazeewo kumukkiriza nga sinza abawadde olukusa. Osiramuka otya mu kika nga ffe tetunnakukkiriza? Era mulimu abagamba nti naasiramuka ntya, era n'abagamba nti aba famire wangi. Amantu lahu, mukkiriza amantum bihi qabla an adhana lakum, ze mbadde nnyina okubawa olukusa. Inna hadha la makrun, kino kye mukoze lubadde lukwe. Makartumuhu fil madina, lwe mwasoose okukola mu kibuga, ng'ekigendererwa litukhriju minha ahlaha, musobole okufulumya bannannyini kyo mukyeddize. Naye yabagamba nti fasawfa ta'lamun, temwerabira gye tuli. Tugambe nti omuntu alina ekigambo kino kye mulina afuna eki okuggulibwawo n'okukola ki n'okutaasibwa. Kati naawe oliwo oli olina ebikukutte, ekyafaayo kino okifunemu ekyokuyiga. Badde emabega mu bibonerezo bye yabagamba nti la uqatti'anna aydiyakum, ngenda kubasalako emikono gyammwe, wa arjulakum min khilaafi, n'amagulu gammwe bwe mba ntemye omukono guno n'okugulu ntema kwa kkono. Kati otambule nga tolina balansi. Kasajja kaali k'amaanyi ssebo. Bino Allah bituteekera mu Qur'an tufune ekyokuyiga. Yabagamba nti ate si ekyo kyokka, thumma la usallibannakum ajma'in, ate mwenna nja kubabamba ku misalaba. Nja kubabamba ku, naye maadhambu, mbakoze zambi ki? Wangi bakkiriza Allah, Katonda wa Musa nani ne Haruna. Ngenda kubateeka ku musalaba. Mwagala temukola ki? Allahu akbar. Kyabateremula ekyo bagamba nti qaalu inna ila rabbina munqalibun, byonna bikole naye eri Allah waffe gye twolekera. Eri Allah bategedde ekituufu, byonna bikole naye ffe eri Allah waffe gye tukola tutya? Bagambe bonaatutta tujja kuba tusigadde ku nsi. Twolekera wa Allah waffe. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا. agamba nti byonna bikole tebijja tuteremula ffe, wabula ffe kyetukugamba ffe tukkiriza amanna bi ayati rabbina, tukkiriza obubonero bw'omulezi waffe Allah lamma jaatina, oluvannyuma lw'okubeera nti butujjidde. Allah yabuuza n'agamba ffe ab'omulembe guno wama manaa annasa an yu'minu idh jaahum alhuda, kiki ekigaanya abantu okukkiriza obulungamu? wama manaa annasa an yu'minu idh jaahum alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin, ne basalawo okugoberera ekkubo eritali lyabakkiriza. Allah yagamba illa an ta'tiyahum sunnatu alawwalin, balinze sunna y'abaakulembere yabatuusibwako naye batuuse batuukeko, aw ya'tiyahum al'adhabu Suratul Kahf. Wa Allah se ebibonerezo nga babirabako.
balaba akaalo nga bakazikizza kaalo busega kabaale konna Mungu yakajjo ate olwakkirize kati tulabyeko kirabona agamba nti busega wali eri mu sitenseni nno sajja buli awo bukwata buli agenda tekigaana mwana wa booda n'effujjo lye kugikuuma mu kangene endala munnange kamala okukakasagende ayagala kumala kulabako baamugamba nti ffe tukkiriza bi ayaati rabbina n'obubonerezo bw'omulezi waffe Allah lamma jaatina oluvannyuma lw'okubeera nti butujjidde rabbana baasaba kimu yagamba nti omulezi waffe Allah afrigh alaina sabra tufukirireko ffe gye tuli obugumiikiriza Allahu akbar rabbana afrigh alaina sabra watawaffana muslimin ffe tukusabe eki Allah tuleme kudda mabegana byonna byagenda tukola wabula tutte nga tuli baki basiraamu Allahu akbar وقال الملأ من قوم فرعون kyova bagamba basekuritale abagundi ba Firauna abakukunavu ba Firauna gamba nti atadharu Musa wa qaumahu sazeewo oleke Musa n'abasajja be n'abantu be liyufsidu fil ardi bonoona ensi yo mukama wa batabulike tibakole obusalaamu omukkiriza omanye ekigenda okuvamu bagenda kwonoona ensi yo wayadharaka wa alihataka omanye kye bagenda okukola ggwe banaakulekawo ggwe ne bakatonda basudi yabaguseesaamu naye kyava yeekanga kibiriza n'agamba nti qaala sanukattilu abnaahum kati ngenda kutta n'abaana baabwe wanastahyi nisaahum bakyala baabwe obakoleko ebikolwa ebyensonyi wa inna fawqahum qahirun qaala Musa liqaumihi Musa kyava agamba abantu be wano wembadde njagala yabagamba nti ista'iinu billahi wasbiru basiramu ista'iinu mweyambisaani mwekwate ku Allah wasbiru mugumiikirize mwekwate ku Allah mugumiikirize lwaki inna al arda lillah ensi kwe tuli yani yurithuha man yasha laba kyabanyweza nakyo Allah agisikiza gwabeera ayagadde ensi kwe tuli ya Allah kabeere ng'abyogedde byonna kakanga atya si ya Allah tofunanga akukanga eno ensi eriko nnyiniyo yurithuha man yasha Allah agiwa gwaba ayagadde n'agimusikiza yakomekereza agamba nti wal aqibatu lilmuttaqin enkomerero ate yabaddu abatya Allah bamugamba nti qaalu udhina min qabli ntaatiyana kyewuunyisa Musa omusajja oyo atunyiisizza nga tonnaba kujja wali tonnajja yali atunakuwaza wa min ba'di ma ji'tana Musa n'oluvannyuma lw'okujja kati wulira byayogedde kati bufulumiro ki qaala asa rabbukum an yuhlika aduwakum temumanya eyinza okuba nga yenkomerero y'akasajja Allah ayinza okubeera ng'agenda kuzikiriza omulabe wammwe wayastakhlifakum fil ard Allah n'abasikiza ensi fayanzuru kaifa ta'malun alabe mugenda kweyisa mutya ate kulwa tebabatadde kukola tondeka nyuma tabagobye teyabagoba wangi ekiwejjojo basibiddewa wangi ku nnyanja babafunzizza tebabafunzizza kaweddemu ati awo twetaaga okutaasibwa abasajja babalaba bajja
ate bano bagiza kama kati kawedde Mungu waffe gwakola otya gwamanyi awo wennyini nga gamwesibye Mungu kyava mugamba nti teyalina na kirowoozo nti omuggo gulina kye gusobola okukola wabula amuru yabawa Allah bannange temuggwamu ssuubi abalina la ilaha illallah temuggwamu ssuubi wallahi yakuba ku nnyanja Allah naggulawo ate n'ateekawo n'okutaasa ku nsi bwe bamala okusomoka 12 basomoze bali eri ku lubalama laba kimbuyege bwajjamu naye ayi kino kye yabagambye nti asa rabbukum an yuhlika aduwakum oba oliawo Allah wamanyinza okubanga yemmanduso gyagenda okuyisiza okuzikiriza omulabe wammwe ebbanga lyamaze nga abajooga olina mulabe ekyakutu afuulidde akalinnya mu ngatto gwenyweza tugenda ku ndago gyali alaba zuukuka kiro muteekeyo anje Allah n'abataasizaawo n'abaggulirawo Allah n'abataasa wal izza washaraf Allah akuwa ekitiibwa Allah akusitula naye mmwe mwerabanga abali wansi eva mmwe mwerabanga abali wansi wala tahinu wala tahzanu Allah bagamba temukola ki temufootoka temuggwerera temunakuwala wa antumul a'launa wallahi mwe bawaggulu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa buli musiraamu yenna waali ali waggulu kutoka mwefootola juma sula ekikukwanisa omukyala atali musiraamu munoonyaako ki wanje omwagaza ki lwaki mwefootola ulaika yaduuna ila nnaari bano bakusika bakutwala eri muliro n'ekitiibwa kyo lwaki teweematirako olina ekyebbeeyi lwaki okifootola wa husuli lhidaya wataisiri lilyusra akirina Allah amutuusa ku bulungamu n'okubeera nti Allah amwanguyiriza lilyusra amuteekerawo obwangu wa islaahi ahwali Allah amulongooseza embeera zonna wa tasdiidi fil aqwali wal af'aali n'okubeera nti amunyweza mu bigambo ne mu bikolwa lwaki twerabanga annahanu al adilla twerabanga abali wansi muki anti seeka bali be bali obulungi seeka be bavuga emmoloka ez'ebbeeyi seeka kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adilla min ahli Makka yali wa wansi nga bamulabanga owa wansi mu bantu b'e Makka emyaka 10 n'emeka wallahi emyaka 13 Allah n'agenda amusitula mu myaka egyaddako 10 ng'avudde e Madiina wa rafa'na laka dhikrak Allah yamusitula olusitula olwaliro akyayogerwako abaali abanene b'omu Makka bakyayogerwako olwaliro era kuki Allah abaleetanga ekyokulabirako ekibi kimutateekeddwa kufaanagana beera munyoomoofu n'abakulaba bakulabire mu ddaala lya wansi naye nga gw'omanyi ky'olina Allah bw'anaaba takusitudde ku nsi agenda kusitula olunaku lw'enkomerero agenda kusitula ate tagenda kulyazaamaanya muddu ensonga esembayo
era mulimu mu byenkizo anna allaha yudafiu anil muwahidina ahlul iman. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aprotektinga, ataasa oyo abeera amwawudde nannyini bukkiriza. So Allah wakwise ahlul iman, nannyini bukkiriza. Shururu dunya wal akhirah, obubi bw'oku nsi n'obw'oku nkomerero. Sharru min shurur. Saba Allah atuteekemu abo bannaye, kuba edduniya eno abatatwagala nga bayitirivu, abakwagala okulaba wansi bayitirivu. Tonnamanya qiima gwe gy'olina ku society, naye bukeere ku makya bawulire nti olina eddaala ly'otuuseeko. Kubanga Allah okusitula omuddu tamala gamusitula bagtatan, wabula alina byagenda amuwa, n'akusukkulumyako ku balala ababadde bakulaba ng'owa wansi, enkonyogo ze batandika okukasukira. Ayinza obutazaagala. Allah protectinga omuntu amwawula ahlul imani, nannyini bukkiriza, shururu dunya wal akhirah, obubi bw'oku nsi n'obw'oku nkomerero. Wayumanna alayhim bilhayati tayyiba, n'amubundugulako obulamu obulungi. Wattama'anina, n'obutebenkevu ilayhi gyali. Wattama'aninatu bidhikrihi, n'obutebenkevu gyali mu kubeera nti amujjukira. والشواهد هذه الجملة من الكتاب والسنة كثيرة. n'ebirambika ebyo ebinywezaawo ebyo mu bujulizi mu Qur'ani ne mu bigambo by'omubaka buyitirivu bumanyikiddwa. inna allaha yudafiu ani alladhina amanu. Tetulina ayinza tukuuma, wallahi tetulina. Jalla wa ala yekka gwe twasigaze, gwe tulina. Olaba nga abanoonya obukuumi bwonna babunoonyeza mu kugatta ku Allah. Beera n'okukkiriza nti olina. Baganda bange, ekintu kye tulina n'ensonga gye tuliko si y'amannyo, si tegeera ky'olina. Tegeera ky'olina, okikuumya otya? Biki bye kirina? He was protected. Yakuumibwa nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam ku balabe be abaali beekuŋŋaanyiza okumutta, ate nga baali bantu be, bamumanyi amuzaala, ne jjajjaawe bakola batya? Nera okubeera nti anyweredde ku kino, ayagala kubajja ku kiri kye baliko. Nagamba nti aleeta ensingo ya Muhammad, eŋŋamiya emmyufu abuukawo nayo, tekiki? Bamuyizita suba ne beesoloola nti tujaagala. Bamuyizita subwa bazindako nnyumba, bajagala. Gwe bw'okitegeera nti bakutaddeko bigidde abuli okola otya? Osulamu? Allah naye akola ati, bakuwulira oli Masaka. La ilaha illa anta subhanaka. Uqsim billah, balayira Allah protectinga ba ahlul iman wa tawhid. Yafubutukayo ekiro
nga bonna bafiriita nti waj'alna min bayni akutte enfuufu agenda waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ate kyewuunyisa wallahi Allah atutaasa kulasityawa nga gakwesibye kulasityawa wakitiibwa Allah waleetera nasulu ye bannabbi bonna kulasityawa kyokka ffe tujagala ku ntandikwa. Kulasityawa jjo n'osoma ebyapa byonna waliwo omuddu omu onyumize oba mukooye baddu baamala akaseera nga bamunoonya omukwata naye mulundi ogwali gusembayo kubamu kuba ali ku mission kubiresebwa nga matigo gwe pulanti oliwa ndi wano bwenti nina kyenjagala okugamba nina kyenjagala okutaasa ja sinkana gamba nti twakakola ambush emirundi emeka 3 nga twagala okukwata naye nga zigwa butaka naye bw'oba mugezi enkyabuukawo ewaka twaka tuteeze tugenda kusalako waka nga wakamala okutwala omwana ku ssomero kuba baali bamanyi steps zatambula budde kibwatwalirako omwana gwakomawo anti vaawo tuteeze nga wakamala opaakingi muluka bwoti ova mu mulukayo ffe yaffe ejja kuba ku mabbali awo laba Mungu waayatuza abantu weetegulemuuko okumala ebbanga. Goba kiki gwe ky'oyinza okuŋŋamba gwe Allah kyali akutaasizzaako? Munywerere ku kye muliko. Tayinza kwogera bulimba. Yudafiu ani muwahhidiina ahlul iman, obubi bw'oku nsi n'obw'oku nkomerero. Inna alladhiina qaalu rabbuna Allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu allaa takhaafu wa laa tahzanu. Yagamba nti wa abshiru biljanna allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Munywere bavubuka bannange, munywere n'abakuzeemu mu myaka, munywere munywere. Bangi bavubuka bannaffe bagenzi bangi, naye nga bw'otunuulira ebibatutte temuli kirimu. Bagenda gye balaze nga balowooza ye wali makharaja, ye wali obufulumiro. Si kituufu. Ssaawa ya leero oyinza okweraba nga ali wansi, naye enkya anta fi makaanin mahmud, ogenda kubeera mu kifo ekitenderezebwa. Tunuulira obuwangaazi obwogenda okuwangaala ku nsi, ozeeyo akatambi, obuwangaazi bw'ogenda okumala eyo gy'olaga buliwo obusinga okubeera nga buwanvu. Singa twali tumanyi. Olwaleero bano Allah baatunyumiza mu Qur'ani abaaliwo ku mulembe gwa Musa ne Falaawo byasa bimeka ebyakayitawo. Ffenno tubala kya Muhammad 1446. Bano bali mu busedde n'obwesedde bw'emyaka, bali mu bwesedde n'obwesedde bw'emyaka. Bali ku ki? Bali ku ki gye bali?
saba Allah tuwe okubitegeera n'okubifumiitirizaako. Naye alina amatu awulire, atalina akola atya? Wallahi abireke, talina abireke. All in all, gamaliriza darusu yaffe ey'olwaleero, baganda bange, tunyweze kye tulina. Nyweza obusiraamu bwo, nyweza obusiraamu bwo. Tokola busiraamu ng'obukolera balala. Tokola busiraamu ng'olina b'obukolera. Longoosa, kisabe Allah kikuyambeko. Mugambe nti Allahumma inni as'aluka al-ikhlaas fil qawli wa maadha fil qawli wal amal. Allah nkusaba ompe okukola ku lulwo mu bigambo byange n'ebikolwa byange. Allah mpa ikhlaas, okukulembeza okukola ku lulwo, kubanga ekyo kye kifuga byonna, kye kijja okutaasa. Twetaaga okutaasibwa mu bulamu buno obw'ensi, ate twetaaga okutaasibwa mu bulamu bwaki? Obulamu obw'enkomerero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaaze nga tuli basiraamu, era Allah atutte nga tuli basiraamu. Twegere wekiba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku kalimatu tawhid paka tunaamusisinkana, atulage amazima nga mazima. Allah atuwe okubeera nga tugagoberera. Allah atulage n'obulimba nga bulimba, abere nga mutwewaza, aleme bitufaananyiriza Allah, kubanga bwana bitufaananyiriza tujja kubula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke obutebenkevu bw'amaaso gaffe mu baana baffe ne mu bakyala baffe. Allah ateeke obutebenkevu bw'amaaso gaffe mu zadde lyaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule abaddu baabo omukisa. Allah ateeke omukisa mu mirimu gyaffe. Allah ateeke omukisa mu maka gaffe. Allah ateeke omukisa mu zadde lyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala baganda baffe abatannaba kuwasa abatebesa abakyala abalina omukisa, n'abatannaba kufumbirwa bannyinaffe Allah abatebesa abaami abalina omukisa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusaase abalabi baffe ab'olwatu n'ab'ekyama. Saba Allah atuteekeko obukuumi bwe eri abalabi baffe ab'olwatu n'ab'ekyama. Allahu sattar, Allah mubikkirize. Allahumma astur uyubana, Allah tubikkirire obumogo bwaffe. Allahumma astur uyubana, ay Allah tubikkirireko obumogo bwaffe. Allah otumanyiiko ebinene n'ebitono. Allah nga bw'otubikkiridde ku nsi, tukusaba otubikkire n'olunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso go. Allah tukusaba oleme kutuggyako kibikko kyo ya rabbul alamin. Tukuwanjigire wekiba Allah subhanahu wa ta'ala, innaka anta allamul ghuyub, gwasinga okumanya ebyekwese. Allah tukusaba otuwe emikwano emirungi, otwesambe emikwano emibi. Allah tukusaba otuwe emikwano emirungi, emikwano emibi ogituteeke wala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala otulondere emikwano emirungi emingi gye tulina nga gye walondera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga tukuwanjagira oleme kutwagazisa dduniya eno, kubanga essaawa yonna tugyabulira. Otwagazisa enkomerero, otutebese n'emirimu gy'enkomerero tubeere nga tugikola. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تجعله ملتبسا علينا فنضله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موتنا موت راحة لنا من كل شر. اللهم انصرنا من كل عدو صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.